Yo, this is Rampantilla Radio. Ekereziya Katolika eguddemu ekikangabwa ku nkya ya leero olw'okufiirwako Papa Francis ngono yazaalibwa mu mwaka gwa 1936 ng'afudde mu mwaka gwa 2025 ku myaka 88. Kitalo nnyo kitalo ddala naye nga kansuubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde okuba nga te weekuumidde ku peegi ya The News Anchor nkwanirizzaako omulungi ate bwe ntyo nenyongera okwebazaako gyonna gy'otussako engalo. Y'omukulu amanyiddwa nga Kasuko avuddeyo bw'atyo n'ateesa nti oba oli awo ke kaseera tulowoozeeko ku ky'okufuna Paapa omuddugavu. Bukyanga tubaawo tetufunangako Paapa muddugavu. Bangi weebali abawerako ddala 5 abasuubirwa okuba nti be bayinza okudda mu bigere bya Paapa ono atuvudde ku maaso era nga kuliko n'omuddugavu omu. So ye Kasuku kwe kubadde okusaba kwe. Uganda basketball player Michael Makumbi naye bw'ati avudde mu bulamu bw'ensi eno n'abadde awangalira mu ggwanga erya Canada afiiridde ku myaka 22. Kinajjukira nti ono yali yakarepresentinga eggwanga mu FIBA mu mwaka oguwedde. Kitalo nnyo kitalo ddala. So ng'ate era Nikita Kichoncho naye kati yembuyaga zikaze engoye oluvannyuma lw'okusangibwa mu dormitory y'essomero lye nga alengejja ku mugwa. Ono abadde muyizi mu siniya ey'omukaaga. Kitalo nnyo kitalo ddala. Amangu ddala ng'omukubi w'ebifaananyi nakinku mu ggwanga lya Uganda Saadi yakaziikibwa. Omuvubuka omulala yafiiridde mu kabenje ka pikipiki era ng'ono yabadde bayika. Ono yamanyiddwa nga Dana Busega yafiiridde ku PTC e Bulenga awagudde akabenje akatutte obulamu bwe. So ng'ate ye yaliko Division Police Commander wa Uganda Police Force eye Jinja Road mu Kampala. Senior Superintendent of Police Julius ahimbisibwe. Kigambibwa nti yejje mu bulamu bw'ensi eno omulambo gwe gwanyuluddwa mu septic tank mu makaage agasangibwa ku kyalo Nakitokolo ekisangibwa mu Kyengera ku makya g'olunaku olwaliro. Ono abadde yawummuzibwa ku mirimu gye ng'era abadde anoonyerezebwako ku bigambibwa nti yakuba mukyala w'amasasi n'amulumya era ng'enfunda eziwerako ddala abadde nga yeegayira abakulu ku poliisi okumuzza ku mirimu naye nga buteerere. So ng'ate abantu 2 be bafiiriddewo mbulaga n'abasoba mu 10 ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu mu Bende nga biwala ttaka. Emmotoka ekika kya bbaasi mwe babadde batambulira namba UBR 7960N bwe yayabisa omupiira n'eremerera omugoba waayo okukakkana nga yerindigudde ennuma y'ekigo. Omugoba wa bbaasi eno yadduse nga kati poliisi emuwenja. So ng'ate emmotoka endala eremeredde omugoba waayo n'eyingirira amaka g'abantu okukkakkana ng'ettiddeyo omwana w'emyaka 19 era ng'ono erese nnyina w'omwana ono ng'asatira. Dada bwetunula obutunuzi bwenti omwana wange abadde mu myezi eno nga ne bwefuna kizibu kikasa atibuulira ayisa nejjoze ne feisi mbammaze n'atibuulira nebijja kunzijako. Mama wange. Mama tugenda funa obwenkanya. Ate tekiri tekyadda naye tugenda funa obwenkanya. Eno bannange ndi mu Masajja division. Omukyala omu emmotoka yayingiridde mu makaage nekola ki tomere nyumba ye nettiramu omwana we wa myaka 19. Kitalo nnyo ddala. Kakati mukyalo oyo ayaziirana naye tugezeeko okufuna obwenkanya. Nange njagala nfune obwenkanya abantu abanye emyenge ekiro. Ngenda funa obwenkanya naye ng'abantu bo bali mu kikangabwa ky'amaanyi. Ate nga abasuubuzi abakolera mu katale k'Endeeba ku sayidi ya spare parts ge bakaaba ge bakumba oluvannyuma lw'omuliro okusalako amaduuka gaabwe ne gulekanga emaali ya bukadde na bukadde etukumuse. Kino kituuse mu Ndeeba amaduuka gaffe gonna gaweddewo. Amaduuka gonna baba gaweddewo wano. Omuliro gwakutte sawa nga 2 gwokya amaduuka gonna era ogalaba gayidde ne gaggwawo. Amaduuka gayidde wetegereza okiraba duuka ebintu byonna byayidde ne biggwawo.
Fresh Daddy ngono tata wa Fresh Kid bwatyo naye apocca na biwundu oluvannyuma lw'okusumatuka okufiira mu kabenje era nga wetwogerera yamenyekeramu okugulu asaba buyambi so ng'ate yo embeera ku lutindo lwa Soweto Kansanga yeraliikiriza era ng'essaawa yonna ekitundu ky'oluguudo ekisigaddewo kyandigwamu owa bodaboda eyatomedde ow'emmotoka ng'agezaako okuba ng'ate yeebalama olunyaafa oluli mu luguudo luno yeyagenze maaso okuba ng'ate alulozaako abatuuze bawanjagidde abakulembeze okuba ng'ate babadduukirira ku nsonga eno ng'obudde bukyali. Bwe tuvaako mu Eastern Uganda mu region y'e Busoga omusajja alabiseeko mu katambi ng'awewenyula muwala we Kibooko lwa kunoba mu bufumbo ng'agamba nti bo ekika kyabwe tekinoba. Ono nno aleetedde bangi okuwulira ennaku n'ennyiike ku mutima olwa Kibooko z'abadde awewenyula muwala we era ng'abamu bagambye nti kino kijja kuwa omusajja omwaganya okutyoboola wamu n'okutulugunya omuwala ono nga nti amanye talina gy'addukira. Bavumiridde ekikolwa kya taata era ne basaba poliisi emukwateko. Ate nga yo wa bodaboda ayisa omukyala oba agenda n'amutegeeza nga bw'atagenda oluvannyuma n'amuyita malaaya mukwano akiguddeko oluvannyuma lw'omukyala ono okuva mu mbeera n'amwambalira okukkakkana nga ne pikipiki ye agidduseeko. Musonyiwe. 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 Omuyimbi era nga mugenzi Paul Job Kafero yayimba ku mwenge era nga ettamiro yali alirojja bwe ono musajja mukulu eyanywedde n'atamiira okukkakkana nga afuse ku luguudo ng'ali mu mmotoka ye y'ebbeeyi nno bitya nga talimu wadde okuswala misana tukutuku. Yo bia oyo gwe bayita bia plus walaji. Bia plus walaji. Wala jita muno. Wala jita muno musulo wala jamukamuka uyagenda. Bia plus walaji results zizo. Twakimanyako nti omukyala Aneta Ntamong ayina ekigendererwa ekiruubirirwa ekyokuba nga teyesimba ku mukyala amanyiddwa nga Rebecca alitwala Kadaga mu position eya National Vice Chairperson. Wabula ng'ate Rebecca alitwala Kadaga yavuddeyo n'ategeeza nti ye second Vice Chairperson omukyala mu National Resistance Movement Central Executive Committee era ng'agamba nti yabeera okuviira ddala nga pate yakatandika ne ku lw'ensonga eyo ajja kubeera era ali ate era ajja kubeera oba okategedde. So mbufunze wadde nga Speaker wa Parliament mwetefutefu okujja mu kifo kino Kadaga amulaga nti yesi mwetefutefu kubanga ate akivaamu. Bo bannakibiina ki National Unity Platform mu bbendobendo ly'e Masaka balaze obutali bumativu olw'abannaabwe abatandise okubuzibwawo entakera nga ne gye buli eno tebamanyi mayitire gaabwe. Bano bagamba nti ebyabatuukako mu kalulu ka 2021 byalibanga bizzeemu era ne basaba abakuumaddembe okubannyonnyola amayitire g'abantu bano oba si ekyo bagende maaso okuba nga ate babagulako emisango bavunaanibwe.
y'omukulu amanyiddwa nga Fred Kajibirumbuye avuddeyo n'ategeeza eggwanga ng'omukulu amanyiddwa nga Norbert Mawa bw'atali mu mbeera nnungi era nga yalumbiddwa ekirwadde weewaawo nti tebaagala ggwanga kubanga ate limanya naye ate ye yasobodde okuba nga ate mbu abeetegerako. Weewaawo omukyala amanyiddwa nga Honorable Namujusise yavuddeyo n'ategeeza nga omukulu Yoweri Kaguta Museveni bw'agenda okweddiza Buganda era ng'agamba nti yeesunga okumulaga wamu ne bannayuganda bonna nga NRM bwekoledde abantu b'Erengo. Mwe gye mugambira nti tekoze ye agamba nti ekoze era ng'akkiriza olw'ebyo NRM byekoze omukulu Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba ng'ate yeddiza ne Buganda yonna. Oluvannyuma lw'ebbanga ery'emyaka egiwerako ddala nga Club Ambience eri Idol ate nga yaggalwa agali mu nkubuga gamba nti omugagga nnannyiniyo amanyiddwa nga Kiyimba Kyaddaaki amazina abeera ng'ate mbu agitunda n'agiguza Abachina. Club eno esangibwa wali eri e Bukasa mu kibuga Kampala era nga Abachina ba investor abagiguze be bannannyini TI Professional Audio the stage track ago nno gali mu nkubo. Omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador bw'atyo naye ategeezezza nga bw'agenda osinziira ateekewo concert 15 years of Salvador mu Katemba so nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe bw'atyo naye agenda kuba nga ate celebrating 20 years of Pastor Wilson Bugembe mu nsika ya musical wa gospel. Omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula bw'atyo naye yakanzeemu kaawo ku muwagizi we munnange eyamutegeezezza nti akayimba ke yabadde ayimba yabadde akaweereza omwami we Dr. Sebunya. Nagamba ogambye ki kubanga amannya abaami bakola ki bagafaananya naye nga it was just a joke. Era mukyala Dr. Wanabanga Dr. Akalino kaweereza bawande Sebunya. Agambye ekisuulidde bulungi ani muzijeme nga tubanange mukubi mukwana agambye eki agambye ekisuulidde bulungi ani muzijeme nga tubanange mukubi Olele Sebunya olwoyo badde sikuvanyira nawe senyi. Ate nga ye omuyimbi Apos yavuddeyo bw'atyo n'abako bubaka bw'atuusa eri abo abeeyita ba big spender ate nga gye kiggweera mwana ttu sibe bali awo abali obulungi obufunze alinga bagamba basooke beetereze okuviira ddala gye basula awo nno balyoke bagende mu club oba mu bifo ebisanyukirwamu ba spending nga bakola ki bwe baagala. Otuuke ng'otuusa osasula Land Road nga tolina ssente wadde okakasa abantu bagobe mu nju olabike nga ffala naye nga wadde ofaaki otandika okujjukira ssente zewa spendize mu bintu by'ekidongodongo ng'ogezaako okakasa abantu. Nywa amazzi, genda mu club osabe amazzi, osabe soda, onywe ka Fanta oba ka Mirinda, kyonna ky'oba onywedde gwe naye ng'okiraba nga champagne era basobola n'okissa mu giraasi ne bakuwa ne bu ice n'obuteekamu. Teri muntu agenda kutandika kulowooleza mbu ekirabika anywedde guno oba anywedde guli, gwe teekamu wali ka Fantako oba ka Mirinda fruit oba ka Crest, oteekemu ice cubes onyweko mpola mpola. Teri muntu agenda kunenya niyo ojja kufuna obuzibu ng'oguze eccupa omuzinga ng'ate toteekeddwa gugula nga ssente zibadde zirina kukola bintu birala ng'eriyo ogezaako okukakasa abantu abalala. Play your true position in life nga bw'okola ennyo okusobola otuukako ebyo ebintu by'oyagala. Ebintu by'otannatuukako obyepapaatikako.
Ate nga ye mwana mulenzi Freeboy yatuyimbira akayimba kakwata essimu n'omukyala amanyiddwa nga Wene Nwaja yasibwa yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti okwegatta ebeera therapy era gwe atagifuna okola kibi nnyo nnyini ddala. N'agamba nti ekintu ekyo ky'olaba kitambuza obulamu oli ne bw'aba abadde alina ebizibu ntoŋŋoni n'akola ku kintu ekyo alina engeri gy'atowolokokamu wamu n'okusimulukuka era ng'agamba nti kyamuyambako kinene nnyo okuba ng'awandiika oluyimba lwe yakola ki lwe yawandiika mbu yali ava kwegatta. Naye nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno K asuubula entalo ku bbeeyi ya layise bw'atyo yayingiddeko mu bafumbo n'abali mu relationships n'ababuuza nti watyanga omuntu oyo gw'olina oli naye olw'okubanga yalemererwa okumaliriza n'omuntu w'ebiroto bye. Omuyimbe amanyiddwa nga Crystal Panda ne Bruno K kyaddaaki bwe batyo bakikubye anti munange batandika mpola mpola kimpugu gwe kimpanya ku mukutu ogwa TikTok naye nga bateeseteese ekivulu kyabwe era nga kikutteyo bulungi nnyo nnyini ddala wali eri ebulenga buloba eyo. So abantu bajjidde ddala mu bungi naye nga tukimanyi bungi nnyo nti Bruno K ku mikutu migatta abantu abadde nga yeepikira omukyala amanyiddwa nga Spice Diana. Kaakati ono ku mulundi guno yamufunye mu 5 era nga yamufunye live. Ebitonotono ebibaddeyo. Bruno loves this song so much. Ayagala nnyo akayimba kano. N'omuyimbi amwagalirako. Kakati tugenda kayimbiramu Bruno nange kakamuyimbira naye agenda kanyimba. Kasooka mubuuza ekibuuzo kimu. Bruno oyagala akayimba oba yakayimba? Yakayimba. Yes, you don't know what you do to me inside you. Songa tena Abasanyuka TV bwe batyo bategese ku Beach M wali eri Entebbe era nga bo ba presenter ba NTV Spark Asanyuka TV twala tugende babadde nnyonyi okubanga ate basanyusa abagenyi baabwe. Omukyala amanyiddwa nga Anteira yoyo gwolengera mukyala wa SB4 Nalongo omubwati nga bamunyiga squeeze oba omunyigo ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Sandra Liane yoli wali ku mabbali mu kajaketi ka pink. Omukyala amanyiddwa nga Happy Powers y'omu ku abo abagenzi maaso kubanga ate babeera ba MC Bolunaku oba ab'omukolo mu kusanyusa abantu baabwe. Nabo ekintu kibadde magida sana kibadde massive ati tubadde muki tubadde mu ggandaalo lya Easter abantu badde bayitirivu ddala naye nga ye omwogeza wa poliisi mu Kampala n'emirirano yavudde n'agenda maaso kubanga ate annyonnyola ku biki ebyabaddewo ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga King Sahar. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku Easter ku kalenda ebaddewo ebivulo
abayimbi bazze bangi okuyimba ne bayimba bulungi. Waliwo omuyimba omu King Saha ewaddewo misunderstanding wakati w'abasirikale neye kusooka ne bamugamba nti aveeyoko ku stage batereze ensonga ezo ng'amaze okuvaayo ku stage ne batereza ensonga ezo ng'amaze okutereza ensonga ezo ate n'addayo n'ayimba nga tebaddewo obuzibu bw'amaanyi mu kalenda restaurant mu kibulo ekyo. Kati afande lwaki dipisa abavaayo n'agenda ku stage okubeera nga ayagala okujjako babaddewo misunderstanding okugendayo ne bamugamba tuvaayo kusooka tukole ki tumalize ensonga zino nga bamaze okumaliza ensonga ezo yazzeeyo natandika okuyimba so ng'ate yo Easter Monday ku side y'omukulu Kyagulanyi Center agikwasaganyiriza mu maka ge Magere wabula ng'onagamba nti yagenze maaso okuba ng'ate ayaniriza ba foot soldiers okuva mu regions ez'enjawulo. Agamba nti bano yabadde alina okuba ng'ate abasiima olw'emirimu amatendo gye bagenda maaso okuba ng'ate bakola mu kibiina wamu n'eri eggwanga era nga yabagabudde bingi byagenze maaso okuba ng'ate bibeerayo bye bayogeddeko okunyumirwamu okuyiga ate nga wabula nasinzo okuba ng'ate ndaba kyekyokuba nti abaana abato baleeteddwa mu kifo kino ku mulundi guno era ngono yakubiriza abazadde okutendeka wamu n'okuyigiriza abaana embeera yonna egenda mu maaso bakule nga bakimanyi ekyokukola naddala mu byobufuzi. Amazing. Yeah. People power. Our power. Sir, where are you from? Soroti. How old are you? I am 8 years. Why are you here? I have come to see the president. Oh, amazing. Yeah. People power. Our power. Melissa all the way from Soroti. Hey. Alimu presidential seat. Did she come with you, Comrade Okoit George? Ah, wonderful. Salutation to you, Okoit. Thank you very much for the work you do on all the social media. Are you the mother? Oh, the mother is right here. So she's also humble. Ladies and gentlemen, Betugenda okuliriza president waffe. Kakati kambase mwena muyimirire. Ibeya akayimba kamu wekati. President atusaleko atubulire. Then tugende ku lunch. Walk. Walk means West Nile, Acholi, Lango, Paramoja. So walk in full is West Nile, Acholi, Lango, Paramoja. People power. Our power. People power. Afoyo Matek. Alaka we are team Paramoja. Na ine mikwano mingi nnyo mwagiraba ne twagenda tusengejja abatajja yenu bagenda bakunkumuka temwabalaba era kati mikwano gyange jjo gimalayo. So if you have a friend that is not revolutionary, that friend is pressuring you to be a slave. Get rid of that idiot.
For our children to understand what we are involved in and why we do this. This guarantees that this generation, this cause will reach its logical conclusion. Chika kasanti tugenda kutuukayo bwe tu involving abaana batuwe bati. So thank you very much and welcome our brothers from Acholi. This man, your name is Jogo? Jago. I like this man from Kitgum. Yes. Contesting for MP Kitgum Municipality. Absolutely. They'll be so lucky to have an MP like you. I want to welcome my brothers from Karamoja. Somehow God spoke to me and I wore my Karamoja. Our brothers from West Nile, from all over Uganda, please know you are very welcome here. Sylvia namutiaba kati agamu musajja lwakitedda mu Luganda. Sylvia ajja kwogera Oluganda banange mwebale nnyo mwenna baniriza nnyo nga SG bw'abagambye namanya nayagala nnyo tukwatagane kuli Easter fenna naye nga mmanyi abasinga okupunjiko mmwe lwe lunaku lwe mufuna okubeera ne family. This is a day that you take off with family and with your personal engagements. Ate nange nafunyemu akadde ne family nengamba Easter Monday, let me meet these people. Tuliemu Easter fenna. Nene kugabananga bugabanye komera oba kugabana nnaku nene mbuseera obutono ennyo bwe tufunye bwe buti ne tukwatagana. I tell you every day, friends, that we must normalize this. Mandela said the struggle is our life. He meant it. I want to reiterate it today. The struggle is our life. We are not going to wait to reach the promised land so we can start to celebrate. Because some of our friends will not make it alive. Some of our friends will have no limbs. Some of our friends will have no eyes. That is why we choose to celebrate all along the way. All along the way. When we reach there, we shall celebrate. But we are not going to cry because we are in the struggle. We are going to celebrate every day. We are going to celebrate the fact that we are not giving up. Chengezako kutegeza no wa mutwe. Wanda ni anjira kuliso kanya. Tonyiga nowa. Ngenda bidamu ne mu Luwarabu. Nengo vude kusaga
Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagama ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 8300 26 oba 0787 95 23 29 bebokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Omuyimbi Mr. Kisemakula ayina yazza essomo lyavuddeyo kubanga ate asomesa bannayuganda naddala ku nsonga ezikwatagana ne famire. Ayina bye yannyonnyodde awo wabula nga abatappusi abatapputa embeera oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo bye bagenze maaso kubanga ate batungatunga ne bagamba nti eno message yabadde agisindika direct ew'omukulu amanyiddwa nga Eddie Yawe olw'ensonga ezibadde zigenda mu maaso ffenna zitubadde tumanyi obulungi. Wuliriza ku bigambo bye ate oluvannyuma tweyongereyo. Buli famire Katonda agiwa omweso oba buli mulimu ogwa joint Katonda aguwa omweso. Bw'amala oguwa omweso ate n'aguwa n'omwesi. Kakati obuzibu bwe butera okuva mu famire ezo famire okuba nti etawaana ebonaabona buli muntu ali mu famire eyo kulowooza nti ye mwesi bwe butakkiriza nti Katonda ayina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa famire oba Katonda ayina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa kampani eno. Kivula nti abantu abamu ending up nga famire eri mu kuyombagana kukaayana buli omu kulowooza nti yalina okusalawo kampuni ng'erimu eyandibadde genda maaso baganya okukkiriza nti omwesi waffe y'ono. Kkiriza bwe famire eri eyo mutunule mu famire yammwe mulimu Katonda gwe yakwasa omweso gwammwe mukkirize bukkiriza agutambuze bulungi wabula ate naawe gwe baakwasa omweso yesa bulungi oleme kubonyaabonya banno awo ojja kuba otuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakwasa. Okweyita kyotale guba musango gwa naggomola wuno omwami ategeerekeseeko aga Peter Mutebi eyagasimbaganye ne Ssaabasumba okwennyonnyolako olw'endabika ye n'ennyambala ng'ono yagenze maaso okubanga ate yeefuulanga omusaserdoti ow'erubaga okukakkananga abeetabyemu wabula yakwatiddwa n'atwalibwa mu kaduukulu ka poliisi y'erubaga era nga kigambibwa nti agenda kubanga asimbibwa mu kkooti abitebye yeeyogereko yani yavuddewa era ebigendererwa bye byebiriwa. Muparishirawo kakati watandika ddi okwefuula kyotali wabula kyenyamba kisitegedde esaati eno ndi musajja muzi wangoye eyagireeta yajja n'engoye nga z'okwoza nakakisobola ogenda nemubuuza nzinga simanyi nti kano kagenda kundeetera obuzibu namugamba kanguze n'akanguza zinesigala nga nkambala naye nga sirina kyemanyi no sapula eyange eyo njambala. Oli mukristo ngene sati tomanyi kyekyo simanyi nti kano kabafaaza kati katukube bakubatiza sigenda kukaya bakuleetere sati musango eno oli mukuzireta namula kusati kapula nakanguza sibadde nyambala kali mwezi wa musoma mwafuna rumu wabisomera wa omujizi wa kumalirawa kati gwe wamwe kyalo ki nedda wamwe kyalo ki kibibi geno bugamba kibibi ekyalo kati omaze ebbanga ki ng'ojambala ate eri gye wali oyambala wagisaawo eri nebo tuba tugenze kali njambala ku sande nze siganye yakugalwindi father
Uli mwakubya linagalu. Batu wana ye bani bele omu kube mfano kile shilingi kinyuma. Ila tukulabe. Ashikira mfano nawe. Yakuguza wali mu bano. Siri naze nyambala sati yange kwambala bwamba era singamba tendi mufere oli olukise nali kusebu business zija kusaba mayite sati ngobutateka mukakolera Tumanye tena technique zako ze sana kalina miso chemwagala kukola uliza mushimbole nesina musikaya nye munkutte simanyi katonda babasazeewo bano Bulambalamba ngera kubanga ate nsembayo n'emboozi ya Papa okuva eri omukulu amanyiddwa nga Penge. Ono nno ye munakuwavu ate munyiivu eri nannyini byonna Dunda Mukama Katonda ng'agamba nti waliwo abantu abandi badde bagenda mu kifo kyani kya Papa okukuweereza mbadde PJ naye nga nyongera okujjukiza nti nkyetaagira ddala abaana ab'obuwala okukola nga ba housemates mu ggwanga erya Qatar nakugambye otambulirawo mu bbanga lya weeks 2 so wewe nakyetaze jangu tubere nga ate tukikwasaganya n'ennyongera okujjukiza nti gwe yeetaze entambula to and from the airport weri nnyonnyini ddala era nga nze mwennyini kabwejumbira nzemba nkukwatako so ne kula ensonga eyo mukwano jangu obere nga ate ompagirako lwaki nedda muzikirize mbasibule mbadde PJ okubaweereza mwebale kubeera balabi balungi mweraba ate n'olekawo omukulembeze akyunyiza abantu emyaka 4 n'otwalamu Papa Mannaye Mukama sitawade tebakulaba mu maaso abasajja boonoonye eggwanga beetaaga kufa tuli mu Bulaaya wano tetwandibadde wano naye mwe mumanye essaawa eyo abasajja abo balifa kuba mwakafaananyi nga abasajja abo bafudde oba omusajja oyo lwalifa tugenda okwegadanga ng'omusajja oyo afudde ne mwe ndiba siriiwa abazzukulu n'abazzukulu Uganda eritiriira ne bageza bayogera lumu olunaku olwo nti nno musaba ofudde jalla jalal yes mugenda gamba mtoyiza kwagaliza musajja kufa negwe kuba mukafaananyi Uganda eyo naddala mu abazaliwa ku mulembe gwa Museveni kuba fina zalidwa ku mulembe gwa Museveni ne kuba mwakafaananyi nga bagambye omusajja ateguse zigenda kuba ngoma ng'ezaali Zaire nga Mobutu afudde abantu bagenda kwezina broad daylight mu kubu bagenda kwezina tugenda kuzina emmana abakazi mugenda kuzina abasajja omwenge gugenda kutabuka mu bindu mugenda kutabuka mu maleku abaana bagenda segula embidde ebinyanyanya bijja kuvuga luli boolo lunaku bannaye Mukama otutte mu Papa omusajja ono okimanyi mbalabi ba Papa pasooka mu basatu bonna nga bateguka Mukama Katonda wa Isirairi Katonda era amaanyi ze nkutya naye olunaku olukuba mutooki olwo lunaabalutya lumu wande ngenda nembya nengamba naye olunaku olwo penge ndibeera ku nnyonyi esooka temanyi we misinga zana mmwe mwana abantu bennakula nabo ate sitimba kubeka eriiso baactivist bangi basobola kuddaka kuba wolinyire waka bagenda kutta tosobola ng'okyagala ensi tosobola kulinnyawo Mukama weyagala mbeere lwaki towuliriza sala yange ne baganda bange abalala abalimi bali eyo balimi ebirime naye okubitwala bibeera nga basobola okufunamu amagobo bobisuubula olina kuba na nnyindo nsongovu naye nga lwaki Mukama otwalamu Papa tuli eno Mukama tuzina emmana zitalina kuzina nozina omukazi omuzungu n'abanyogogo obusolo ogenda okujja akasolo ko mu nswagira okona kalebevu kalinga seppulingi ng'akasolo k'embaata Mukama naawe olimba Mukama olimba nnyo mwana nze sibyogera lwa Papa naye mulimu byewandiise osotegula nze newonsooka okuntegula osooka bo naye njagala abazzukulu n'abazzukulu baffe abaliddawo ng'oluno olunaku ffe bakitaabwe tetwalulaba balwenyumirizeemu olunaku olwo lubeera lwa ttendo wadde okufa kuli inevitable naye waliwo omuntu asaanidde okufa abantu babe bamulinze dda ensi eritereera abantu bali mu makooti eyo Mukama omuntu ali mu kooti naye nga fayiro gigobako bagamba linde essimu from above linde essimu from above kitegeeza Mukama mulimu n'abantu abeegulumiza bo bakulaga nti ate bo nabo be bakatonda b'oku nsi nti wekiba nti waliwo kye bayita fair judgment omuntu anibadde nga asobola okubeera nga atwitingibwa fairly mu nsi gy'alimu lwaki ate omuntu ng'ekkooti eragibwa nti omuntu yenna alina okufuna kabbeiri lwaki ate omuntu fayiro ebagituulira mbu ate tulina okufuna essimu from above Katonda aba naye alaga nsi mbuno naye Katonda wa ku nsi waki wetusiga osooka otegula osooka Papa
Papa vetekani gyabadde papa abaddemu n'ebyokulwanisa bwe tugenda e Roma mu St. Peters waliyo zibbomu taata abasajja batambuza obutunda bwayita buguluneedi bubbomu basiba nabo babusiba eno mu manege ojo n'omuleka abasajja embuto zibali eno ziringa fuso omusajja alidde senti enkonomi yonna agiridde agimazeewo Katonda nkubuulira ninga otwala mu papa naraba omusajja akankana bamuyita Moses ali atambula akola bw'ati yagwedde alusebo mukama ne tebakyalina nsonyi oyo olinda ky'omuyita. Sometimes God now obeera fya sigamye bukolera ate mateeka tonyiga ate n'otwala munzi manyo onyiga mangu naye nkugambye omusajja nga Moses ali wamulaba yiika endusu alinga embuzi eridde akawululwi anoonya akalulu tayisobola nakwogera kusituka ayogerera wano watuula poti bagiteeka wano bw'akoma mu member of parliament kati kyotwala mu papa tuli eno tuli ebimere ebisiiki tubiteeka mu firiji n'oli ettooke lya mwezi gumu nenga liri mu firiji nopa mabbi wa bulaaka kuba oli bulaaya Mukama Katonda nenga yatuteeka ku ekyo waki waaba waali n'otwala mu papa ne bannyinaffe bennyini basobola natuwa ku kaboozi wano Mukama Katonda nkubuulira bino ebintu mumuwe nnyina okutayinza kuwa kaboozi kuba bamanyi olimpala enywera miguwa ne baganda baffe bafuuse engo gye tuli ofuna omukazi Munnayuganda muno ogamba nfunye ekimyula kanzaale mu kiro ekigamba sijja kuwaako sinza kuzaalamu nadduke w'omu Nigeria agenda otunda amata oba obulo wano abeere ng'asobola mu facilitatinga gwe wagezaako kubanga ogenda muganza akusaba sente zigenda kuzimba kyapa Uganda bakuzimba ploti nabo nga bakyatuteeka ku mbeera eyo Mukama tutegula oyo naye nze mbabuulira ne wendi basiriiwo vidiyo eno mugitereke Uganda erifuna emirembe olunaku olwo muliwulira engoma ezaali ezayire nga bo twafudde abantu bali ezina ku street oliwulira ekinyanyanyanya oyo gyenna alina edduuka nga lifuna mu bukyamu ali kakasa atali bwe yana visa edduuka nga wafuna ebintu mu bubba oba mu bulyaki olitegeera tulikwata amaduuka netugeddizaga ku lwambiini kalibeera kaseera kanjawulo ako mbabuulira buli anyigiriza kwolwo walitegeera nti ensi yali yamulinda dda ninga bino byonna tulina kuteeka faith mu Katonda nenze Katonda ayongedde kuntiisa nti n'abakulembeze bennyini abatunyiga balaba bapapa bakondoka nze kinneewunyisa mwana Katonda ono w'amaanyi ategula omuntu golaba nti ali hole wa buyinza n'alekawo shayitaani olaba ategula omwana ekitonde ekito Katonda musajja Katonda ze nkutya okwata omukazi n'owetisa omwana emyezi 9 ne lumuluma n'ali ebigalango n'agira emmumbwa n'afuna sleepless nights kunaku lwatuuka okusumuluka n'azaala omwana nti afudde naye n'oyita ebbujje nga terina musango ago nno maanyi go gosalawo era gwotwala gwoleeta naye ebbujje likoze eki nga luwa abasajja bali mu State House bazimbe n'ebigere abasajja bakeera baterawo mazzi kulinnya mazzi mu benseni kubugumya bigere ebigere byabe bizzeemu n'amayute baagala kuva ku buyinza naye ebigere bizimba lwa ssente bulyaki butaagaliza abaana b'abandi bali mu warehouse bali mu tulugunya naye n'otwala mu papa eno noonye ku ssente sijja kukoma kusinza nkusinza nnyo naye munange sometimes nawe mmalamu amaanyi Mukama Museveni olinga gwotya